Toli mwavu ku Bukedde TV. Nkwaniriza ku Bukedde TV era nkwebaza. Nze Innocent Gusolwa. Mukwano gwange Father Luzindana ow'Ensambya wali ku Yesu. Twabaddewo jo buli wakuna tubeerawo. Kawungezi gatusaba tutendereza. Yengambye ekintu kye bayita kalakita. Omuntu alina kalakita akulaakulana. Kalakita kitegeeza nti kyoli mu musana kyoli ne mu nzikiza. Ekyokola nga tebakulaba era kyekimu kyokola nga bakulaba. Kalakita agamba gulinga omuti gwina amakoola n'ebirala byolaba n'embirandira togiraba n'empewo bwefuuwa kibuyaga w'amaanyi omuti ogwo guvaayo emirandira n'ogiraba olwa kibuyaga. Ne bw'obanga oli mu kintu ogamba nti sente z'omuntu bwe zigwa osobola zirinnyako ekigere paka ne bavaawo n'ozitwala. Bw'obanga omanyi nti bw'oba ng'oli mu mbeera mwe bataakutegeerera olina ky'oyinza okukola nga toyinza kikola mu lwatu okulaakulana kuveeko kubanga byokola mu nzikiza bamala ne babitegeera era ne bakumanya lwakuba tebakugamba ne batandika okuyisa batyo. Gw'oyagala bakuyise bino by'olabadde okola mu musana kyova olaba weewuunye mu kaseera ak'akazigizigi nga teri akukwatirako teri akwesembereza teri akugamba nti wano kubanga byokola mu nzikiza babimanyi byawukana nnyo ne byokola mu musana. Abatusinga kye batusinga ebyo ebibiri bw'obigatta nga bifaanagana kye bayita omuzungu kalakita mu bimpimpi nti oyo wansa alina omugongo ategeerekeka era buli omu aba ayagala okukolagana naawe buli omu aba akwagaliza buli omu aba akusembeza emikisa gy'ogenda mu maaso giba mingi naye ojjudde enkwe ojjudde bino byokola birala olowooza tebabitegeera naye ensi ebimanyi y'ensonga lwaki nayo tekwettanira ne bettanira oli atambuza ebintu mu bwerufu. Toli mwavu mutwe gwo gwe mwavu.